I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Semogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass. He pleaded with him not to cancel the Mass, explained to him that this is Catholic tradition. He explained to him that we were married here, myself and my husband, in this church, and we were prayed for, and that I came to ask for prayers for him in a period of Lent, and that that's the tradition. He's going to pray for a family intention. He finally relented and said, okay, postpone the Mass. I need to do an investigation because I think it is political. Postpone it for a few days. I will call you back and I will tell you what I find out. So, His Grace Archbishop told me that he will wait to hear back from President Museveni after his investigation, and that then he will schedule another time. For Tuesday, kulika ku mulimu gwo agenda obugenze waka nawe atava obuvi waka odde ku mulimu tugambya nti munnange sambyako oberenga otambula naffe bulungi nnyo olunaku olwaleero mwebale jonenja mutusizaako engalo abazaayo abaana ba senior wanu ba candidate classes n'abala mwenna mwebale kubeera mpozi nga ate obaolyawo ekintu mukikwasaganyiza ddala bulungi. Nze Sula Ssenyonga program mugitegeera nga bwetambula wano nembeera nga mukitukwasaganya mumpolampola kale yonna gyosizinokera nga owuliriza kwebale kubeera nga okikwasaganya endongo tugikuba nga bwetukuba n'amawulire tulina mangi nnyo ag'olunaku olwaleero newankubadde amawulire agasinga ga nnaku kyenjagala obbagamba gye buvuddeko mukimanyi bulungi nnyo Dr. Kizza Besigye yakwatibwa. Abaana be NUP waliwo abawezezza emyaka kati 6 abalala bali mu 7 abakwatiddwa bali mu makomera. Kakati mukyala Byanyima yali yategeka emmisa era n'asaba abakulembeze b'erubaga ne bamukkiriza okusabira bbaawe ne ba political prisoners abalala. Nga bwe guli nti mwezi gwa Kalema basinga temumanyi Kalema kyeki. Omwezi gwa Kalema eyebeera nga bw'ogamba nti bagita batya omwezi gwa Kalema gwe mwezi ogw'okusiiba. Mu mwezi guno ogw'okusiiba buli ssaala gy'osaba Katonda aba agiwulira n'agiddamu mu bwangu. Kakati tubadde tukyali awo bamaze bulungi nnyo bakoze enteekateeka olunaku olwaleero nga bagenda kusabira Dr. Kizza Besigye yabadde omutwe omukulu naye nga bagenda kusabira ne ba political prisoners. Jjukira Kizza Besigye ayeyo ne banne basatu bwe babakwata nkugattako n'oli nti oli omusirikale wa naye tumubalirako. NUP beeri nayo bo tebabalwa muwendo bangi abakwatiddwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Munnange batuula mu kyaki balinda abakulu basabire emmisa etandike nga babalabako paka lwe bazze ne batuula ne bagaba bannaye Archbishop Simwogerere yabadde alimenti okubeera nga akulemberamu essaala eno agamba nti afunye olukomo okuva ewa President Museveni n'amugamba muyimirize ekigenda okukolebwa kubanga kiri political. Archbishop okusinza ku mukyala Winnie Byanyima n'amugamba nti munnange kino tukikola mu mwezi nga guno ogwa Kalema oba ogwa Lent oba ogw'okusiiba tukikola. Omuntu asobola okujja n'asaba nti nsaba musabireko ku relative wange ensonga eri bweti ne bweti oba okitegeera. Naye n'amugamba kale kansooke mmala okunoonyereza mu postponinge mwongezeeyo okusaba okwo. Postponing okusaba tekuliiko bbanga ggere nti oba mukikole after 2 days. Wano nno Winnie Byanyima waviiridde mu mbeera n'agamba nti nze nazaalibwa nenteekebwako omukono nembatizibwa
n'ebirala byonna. Era bwe baali batugatta bangattira mu kyaki wane Yerubaga ne Dr. Kiza Besigye bwe batugattira. Kitegeeza bwe manzize nga njagala basabira omwami wange tosobola kumpa nsonga yonna nti President Museveni agaanye okusabira omuntu yenna. Oli mu nabyabufuzi kino ekikula kye tugenda mu kya bya ddiini kyakulirwa mwoyo. Abaffe akagerike kiri nti buli ssaala nga ffe abasiraamu n'abakatuliki nti buli ssaala yonna gy'osaba Katonda agiwulira direct. President Museveni atidde ssaala y'abantu bano okubeera ng'etuuka direct wa Katonda agiddemu. Gwate lwaki abagaanye okusaba? Abaffe kiki kyatidde abantu bano badde basobola okwegugunga ne bamakinga okuva erubaga ne bagenda ne bawamba oba ebyo nabikyali bibuuzo. Abaffe eddembe ly'okusinza ligenza ate lirinyirirwa kuba twakirabakokko emizikiti egimu bwe gyaggalwa abannaddiini bakwatibwa abalala ne bakubwa amasasi abatabuliiki bebaze batta abasiraamu bebaze batta n'ebirala. Kati kituuse ku kino. Of course bonga bo abakyala ba activists bavaayo ne bateeka omukono gwabwe eri munnaabwe ne bagamba nti newankubadde ono munnaffe embeera gy'ayitamu eri bweti naye nedda tekikola. Omukyala Miriam Matembe n'avaayo n'agamba no let's tutekewo amaanyi. Gye buvuddeko awo abadde alina abakulembeze b'eddiini bagugulana nabo wakati mu wiiki eyo ewedde mukulu Kazimba Mugalu n'abalala. Kati nno azzeemu n'abambalya n'agamba ku luli nayogera ne mugamba njogera nnyo. Kaakati njagala mumbuulire ebiragiro diro tulina okusaba bina kuva President Museveni. N'agamba nti ate atidde nnyo bannaddiini muli batiitizibwe mutyo ne mulema okondakitinga mmisa olw'okuba mutidde President Museveni nti waliwo ekiragiro ABCD. Kimutiisiza nnyo n'agamba no bannaddiini temulina kutuuka awo ebintu ebyo si birungi. Luli ekyamuggisaayo okwogera yagamba nti yeewuunya nnyo bannaddiini okubeera nga boogera tebasobola kuvaayo kuvumirira ebikolwa ebyaviirako munnaddiini munnaabwe Janani Luwumu okufa nga balaba bikomyewo. Wabula bali mu kupraisinga kubeera wa President Museveni n'ebirala. N'agamba mwandibadde ekyo mwakyogerako dda kuba kati era ebyapeninga ku mulembe gwa Idi Amin Dada ekyaviirako Archbishop Janani Luwumu okufa era bye bitambula kati. Oba ontegedde awo nno wagambidde nti kaakati neewuunya nnyo Archbishop Semwogerere ne banno okubeera nga mufeirinze okondakitinga misa olw'okuba mufunye special call from above. Abaffe ekkola eno kati eggaddewo n'ebyenzigiriza. Mbadde ndowooza nti oba oliawo paapa yandibadde wankizo nnyo mu nsonga zino. Bannaddiini newankubadde nga omukyala Miriam Matembe anenyezza bakatuliki gye badde bagenze kugira bati kino tekireetera baseeka na banzikiriza ndala basumba butavaayo kwogera olw'ensonga leero kibadde Lubaga enkya kijja beera ku muzikiti ekibuli oba awantu wonna ewalala kibeere nga bwe kitambudde bwe kityo kifuuke kagenderere ekinaavaamu batuukenga n'okubagamba olwaleero ogenda kubuulira ku kituwe script y'okubuuliraako ogenda kusomesa ku kigwe ng'omusumba gwe nga father oba mukitegeera. So mu mbeera eyo ndaba nga ate tugowinze nnyo lo Mwai Museveni nze nga nze ndaba nti kikintu ekitono kireka abantu bagenda okusaba okukakkanya ku pressure gye balina. Abantu bali stressed. Abantu bali stress baleke basabire abantu baabwe baveeyo nga Katonda abakkakanyiza ku mitima. Ng'omusumba wa pasito bakisheke abaliwo emyoyo abagambye nti bannaaye mukakkane Mukama Katonda ajja tukolera ekyamagero. Otya ekyamagero Mwami Museveni?
nti nedda si kyakyamagero nti ye just kyobadde olina okukola bajja kugamba nti nze sinze advisor but nze nganze kyenninza okukola bwe manga nze mbadde ggwe mbawa buwi security kwata abe SFC police na biki gyetolooze church abantu basabe but ekyokuyiwa amagye gagumbulule omanyi byombi bikola byombi bibi okubeera ng'okusaba kukuumiddwa amagye abawanvu n'abampi but ate kibi nnyo okusazaamu okusaba wali eri obakuumye nobawa security buli omu nadda ewuwe waka boolaba nti banaakozinga havoc banaateekawo obunkenke bwe bamala okusaba bateeke mu motoka zibakulembere paka waabwe oba kitegeera but okusazaamu okusaba kibi nnyo akantu ako tetumanyi ani yakatisegejje naye yenga ye okusinza mwakyala Winnie Byanyima agamba essimu evudde wa President Museveni okusinziira kubatwala ekereziya katulika erubaga nti essimu evudde wa President Museveni bagamba mwongezeeyo ne bagezaako okubannyonnyola nti munnange kino kikolwa ekiraga oba oliawo okwetowaza eri Katonda n'okusabira abantu abali mu buyinike tubikola wano mu mwezi ogw'okusiiba kati mmwe nno oyinza okuba nga olina enteekateeka agamba nti nkansiibulule famire zaabo abali mu makomera wandiikanga nga naye bakuganya okusiibulula kyekiri kye bagamba bwe munaasirika ekisolo kitulya kati kibeera beta n'oyogera ne kikulya ng'oyogedde than okusirika ate ne kikuliirayo